kale oli mulabe mulungi wa Still Hope, the Still Hope 2 Age Media, Dreams and Visions webale kubanga ate otugoberera onakola tugenda kulaba signs of immediate prayer. Obubonero bw'olabirako nti weetaaga ssaala eyembagirawo watali kulowooza mbu ate enkya ate ku ssaawa 8 awo wennyini kasita olaba obubonero buno bagenda okuwa manya bumanya nti weetaaga okuba nga ate ogwa mu maaso ga Katonda. Mukama tukwebaza olwaleero otuwadde ekisa n'obulamu, tukwebaza ku lw'obulamu bwaffe, ekirabo eky'obulokozi ky'otuwadde. Twaliniza okubeerawo omuntu kuva gy'asomese era atukulembere mu Kristo Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Amiina era amiina. Kale gwatana kujoininga mukutu gwaffe gwa Dreams and Visions, genda ojoininga obasaba linki ogenda kubanga ofuna ebintu ebyenjawulo byetwogerako. Abantu beerota bennyini nga bafudde, kasita weerota nga gumenyini ofudde kitegeeza ki? Tujja kubanga ate nakyo tukyogerako. Okuloota akalira, waliwo yabuza mushroom, tugenda kubanga video tugiteekayo okuva otuviira wano, tugenda kubanga ate tuteekayo about mushroom. Baloota kyambuleera bugaali, baloota amakovu, abaloota bingi, ndowooza tugenda kubanga byonna tukola ki tubikwatako. Gwesaba linki buli olemera otegera ensi y'omwoyo ebirooto n'okwolesebwa oba owedde Katonda ajja kwogera nga tobitegeera, Sitaani ayogera obitegeere. Kale ndowooza signs of immediate prayer, signs z'olabirako nti weetaaga ssaala mbagirawo, weetaaga okunoonya Katonda mbagirawo, weetaaga ogenda mu kusiba mbagirawo, weetaaga ogenda mu kusaba mbagirawo. Akabonero akasooka kaakano, wobanga mu kusooka walabanga ebirooto, wafunanga ebirooto n'okwolesebwa, naye kati ssaawa zino tokyabiraba, manya weetaaga okugenda mu kusaba. Wali ofuna ebirooto, wali ofuna okwolesebwa, ng'ekintu tekimala gaggwawo bugwe nga tokirabye, at least ofunayo akabonero akalaga nti waliwo embeera etali nnungi, naye ssaawa zino tokyaloota, tokyayolesebwa, bintu biggwawo bugwi, oli awo wootyo. Kitegeeza ako kabonero akasooka akalaga nti you need immediate prayers. Olina okunoonya Katonda mbagirawo, oli ku kabenje, ssaawa yonna oli ku time bomb, otulika. Kuba omulaba agenda kuleeta ekintu ekigenda okusaanyawo nga tomanyi. Katonda ajja kwogera warning nga totegeera. Katonda akulage kino nga tolaba breakthrough oba muzibe. Okitegedde? So buli woba nga wali olaba ebirooto, wali ofuna ebirooto, wali ofuna okwolesebwa, wali ofuna obubaka, kino kigenda beerawo, otuuka mu kifo n'olya feeling noga wano waliwo ekitali kituufu, ng'ebyo byonna tokyabiwuliramu ggwe munda, manya weetaaga kye tuyita immediate prayer or seeking God. Twakuwa eri ku Dreams and Visions, gendayo ensonga lwaki abantu lwaki toloota, ensonga ki ezikuviirako kubanga toloota, ensonga ki ezikuviirako kubanga oloota n'obyerabira. Gendayo watching video ezo zijja kuba nga ate zikola ki zikuyamba. Kakati engeri gy'oyinza okuvunukamu kwe kubanga oyingira mu kusaba n'okusiiba n'okunoonya Katonda mbagirawo. Ojja kusoma Yobu 33:14-18. Katonda ayogera okuyita mu ki mu birooto n'okwolesebwa. Kati Katonda takyayogera naawe, olina okumunoonya. Point number 2 egamba etya? Egamba weti, if you find it so difficult to pray, buli w'okisanga nga kizibu okusaba, olowooza kusaba ne bikomaawo, olowooza genda ku kyaki ne bikomaawo, olowooza bikoma bukomyawo mu ndowooza. In fact oba akabirowoozaako oti oyagala bikola ne wajjawo ekikuwugula n'otabikola. Kitegeeza you are dried. Bakunuuna wakala mu nsi ey'omwoyo, oli mukalu, oli lukulu ennyina oluwedde emirimu. Yesu yagamba olakituuse ku muti omubisi alemu emikalu. So bwe otuuka mu mbeera nga tokyasobola kusaba, nga bw'olowoozaako olabira ddala olusozi lwe bayita Gambalagala, okomawo mu kubirowoozaako, manya it's a sign tolina okuba nga onoonya Katonda, olina okuyingira mu kusaba ate n'ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Point number 3,
when you were used to pray for a long hour but no longer do it. Wali oyagala nnyo okusaba ng'era wali osabirako akaseera akawera. Wali osaba eddakiika za 5, wali osabayo 1 hour, wali ogendako 2 hours, naye kaakati ekinene nnyo oba weegagamudde eddakiika 10. Ate nazo 3 z'osaba, endala ziba za kwayuuya, endala ziba za kutunula ku mabaati, kebera message ku WhatsApp, ezo endala ziba zaaki 3 ezisooka zeezo, ate nga ne byosabye tebikwatagana. Wali osaba ng'oyingira mu kusaba n'osaba, nawe n'ovaamu ng'owulidde nti kituufu nsabye. Naye essaawa zino maamaze bintu byakaluba, mulokole, bintu byakaluba, tokyasobolerako ddala. Just know nti kabonero akalaga nti omulabe yakunuuna, yakukaza, weetaaga okuba nga ate ogolokoka oddemu okole ki, oyimirire. Akabonero akalala, when you find it very hard to wake up in the midnight to pray, but you can spend the whole night on other things. Abamu mutya overnight banaya nsobola okumala ekiro ku bubagabaga. So buli wotuuka mu mbeera nga kizibu, owulira kizibu okuyimuka ekiro okusaba, naye ng'ate osobola okumala obudde ekiro kyonna ku bintu ebirala, manya waliwo obutawaana era olina okuba ng'onoonya Katonda. Kikyo entegeeza osobola okumala obudde ku social media n'ebintu ebirala, naye nga ogamba nti kusaba kansabe, awo tulo tomanya gye tuva, okwayuuya bikyawo. Naye ojjayo semu nogenda ku TikTok tomanya natulo gye tulaga. Maama obeera so attentive. Kakabonero kalaga nti oli mu red danger, kabi danger, hatali, wetaaga okuba nga ate onoonya Mukama. Ensonga eyinza okuba nga eddirira esembayo, when you find it hard to read the Bible but spend much time, or most of the time, in comment section of social media platforms reading the novels and other related stories. Bw'okisanga nga kizibu nnyo okusoma ekigambo kya Katonda, oba to study the word of God, naye nga ate kikwanguwira nnyo okuba nga ogenda mu comment section za TikTok video nga ziriko comment 1K oba 1000 n'ozisoma zonna n'ozimalayo, n'okwata bu love story, love books, story ebyawo nga byonna obisoma n'oseka n'okuseka, naye nga okwata Bible tosaana kusoma nnyiriri 2. Ganda wange oli bubi nnyo, olina okugolokoka. Bible ezitowa, ebirala biwewuka, olina okuba ng'ogolokoka. Kale ojja kusoma Abefeso 5:16, Ephesians chapter 5 verse 16 ojja gisoma. Ekisembayo, when you find it hard to fast, nga tusobola kusiiba, ebyokusiiba nga bizibu, yali asiiba muganda wange tokyasobola, okeera mu ntamu, osula mu ntamu, olya paka saa 8, okeera kulya 11, 12. Muganda wange ke kaseera n'ogolokoke, ke kaseera ogolokoke, onoonye Katonda. Bubonero bungi nze nkuwaddeko, bw'otandika okuba nga okugenda ku kyaki kukuzibuwalira, oliramu obuzibu, kikuluwala, kikola n'oluguudo lulimu nnyo enfuufu. Okitegedde, boda nzitya, yali atambula nawo ng'otambula otawulira nabuzibu, sirina za boda, kikulu okutambula kuno mpulira sijasobola. Naye ng'okutambula ogenda ku mipiira, ku bisaawe, ogenda mu bibanda, ogenda okukola olugambo, awo wo towulirako na musana na nfuufu. Maama manya oli mu red, kabi danger, akayaye kakunuunye tokyalinamu mukyusi.
oli luku oba luteeka mu kyoto lwake ng'amafuta n'ebintu ebirala bingi ebimu mubimanyi akuba mubisirikira. Kale nze sigenda sukka wano bwebwo obubonero kwolabira. Genda ku mukutu gwaffe Dreams and Visions osubscribe ngo like ngo sharing. Kale mugula Jamiru mbadde okubanga nkutwalira ddala mu maaso ate na okuyigirizibwa kuno kwe tuyiga. Tovaawo nga tosubscribinze tolaikiza akagambo join kali awo nno okakoonako nojjuzaamu byojjuzaamu oba tuwagidde obwozi obuweereza ne butambula ne bugendera ddala mu maaso. Mubeere bulungi ate era mwiraba. Mm-hmm.